Ndi bulungi muri mutya obulamu si bubi nga gyendi bannange nga gyendi ndi mukwiriba. I'm all right. How are you doing? Wendi Uganda wendi ndi munyonyo sivanga ku kyalo gyendi munyonyo ku kyalo kiwafu gyendi asobola kuvaayo. Tukusanze wano Uganda Aviation Uganda Civil Aviation Academy. Uganda Aviation Academy. Uganda Aviation Academy. Yes. Upanga byaki oze kusoma oze kola. Mbadde nzize for a show sponsorship kubanga aviation eyo bakwano bange CEO mukwano gwange ne bastaff abasinga in that company. They are my friends. So I had an appointment to come and give them my proposal. Era proposal yange bagifunye and very soon nja kubanga nteekayo show yange because I have a show mu mwezi gwa 10 4th October. Yeah, it's going to be a live experience with Dan Flevor and alongside with my other friends abayimba obulungi abamanyi good music. So it's going to be a show for good music, not a show for anything, just good music. So Dan Flevor, before Shane Okuja, obadde tubuze kubadde watata musical obadde tubuze musically omanyi music kati abasinga bayimba ngoleki kati rupi, you know. Music waliwo, it is a wave. Waliwo abadde bayimba music to make money. That's why we have abantu abayimba obulungi ba Jamal ba Aziza Zion, they are quiet but they have good music. Nti wave olwejja ejja ne biwulirirwa bingi, but at the end of all era music agenda neyesengejja notandika okulowooza ndudde okulya ku music wa Dan Flevor. Mbadde wendi nga ndaba what is going on and I want to show you egenda kubeera nga wedding, like a wedding of my life, gonna unveil my new album and abalaga ya mukyala wange, my new album on that day. So akasiriikirira ako konna kumbuziza mujja kamanya kwolwo. So in a concert ya kumeka ya kusatu kusatu mjanga tandika kuimba. This is my third concert ever since eyasooka yali 2013 2014 au 2015 mzee wangu yafiira awo ne bicyankalanamu. And then I went into depression over a lot of things, but I'm over that and I want to sing for my people. Njagala kuyimbira abantu bange again. Lwaki Dan Flevor bounces back ne concert nata soka tupikamu mundo good music teyetaaga ku Maddox ayinayo oluyimba olupya. I have a lot kati nze ngenda bayimbira ennyimba empya before nga sinnapika kuba bwe naapika. Dan Flevor I don't need a hit. I just need my friends and just need to sing for my friends, kuyimbira bantu abamanyi music. So size kuyimba nti sose kupika luyimba nga bwe kikolebwa because ekyo kiringa kikwate nebwe nkubuuza nti oludde kukuba jje oluyimba lwa Maddox olupya oba wasemba ddi, but his music can talk. So kyenkola nze ndi mu Airbnb, ndi musajja, I'm dealing into hospitality. Kyenkola cause the business zendudde nga nkola. I'm to Airbnb. I furnish my houses nenzisuzaamu abantu ng'omuyimba omulala, like a side business. That's what I do in Entebbe, even in Kampala here. 2 weeks back I have a new song called Cry No More. After I think 7 to 8 years. Yeah. No. Kati sinza butayagala music cause nze kenyini ndi music ate samusoma. It is inborn. Music is part of my life. Nenga bwomanyi nti abantu mu nsi tubeera n'ebigendererwa byanjawulo, music omusanga anytime. Nebwonzo kusaku mwenda nsimbulira osibeera ku pesimbu ani asinga nga bagamba beewe namba simanze nasinze okuba guno omwaka. No, omuyimbi alina kubeera muyimbi. So mba nsirisemu nga nabye ngatta era nkomyewo. I want to sing for you again because I've never go away. Anti abaganda balina olugambo olugero lugamba nti ekizaalibwa ekikula amangu kifa mangu. Tikyovola abantu music oyo nja sijja ku mentioninga gundi kikyemuyita nti no adduka speed. Oyo music eringa wave bola abantu ennyanja ejja neekuba empewo ne mugiramu wave ne kasasiro nagira omwo naye ennyanja bwemala neeteeka. That's you're gonna see music. Siri ku competition na generation
I do what I can do as me than Flevor. Generation etuyigirako naffe tugiyigirako bingi. Ntimwe abayimbi abaliko emirembe giri mwina nnyo entondo era bano abaana abato babeekukola. Abazirina bazibabeere nazo naye nze sina ntondo. Almost nze buli muyimbi mukwano gwange and I respect every artist. Sinagamba nti nno weba generation eno empya kulabo. Sokutuya abayimbi nga batono fuuka nti ogagimuwa kulabo. Nze ndowooza buli muyimbi yenna. Bw'oba ongambye kubala abataano, abaana bonna bakola music waabwe. Just nti mulimu music nga nze Dani yategeera music kuva mu Musaayi. Ng'owulira nti ogenda muwulira wiiki emu, wiiki eddako togenda muwulira. Waliwo gwe bayita music to party, music for fun, ne real music. But real music, ye music gw'owuliriza n'ofunamu message, n'osigala ng'okyagala n'owulira nga oluyimba lulina melodies ennungi, luli sweet. That's music. So kati baganda bange music gwe bayimba, I know emitwe ebiri gisinga ogumu. When we join hands ne obwongo, we can always create something ekiri better. Flevor, tukitwale